kajja kutandika kati. Nagambe vijema yabirimu nga bulijjo kopi tegananga kujjako zibaze bulambalamba. Nga bagamba Lola Films, Sogitel ne Fernando. Nga bagamba Fernando Treba yenanyini sinema asooka. Wabula Antonio Banderas yagenda okukulembera abazannya abagenda okukazannya. Nga bagamba Melanie Griffith tabuzeemu tuli kwanjula kwako. Nga bagamba Daryl Hannah bonna bali muno. Nga bagamba Danny Ayero oyo Kamenyo sinema za mafia ezisinga zibaddemu. Nga bagamba Joan Cusack bonna bali muno tuli kwanjula kwako. Nga bagamba Eri Walach tutandikidde bali nga bakulaga ekifo ekimu. Nga bagamba Too Much ye sinema gye tulekedde ebbiri nyingi nnyo. Biri nyingi nnyo. Tuli kwanjula kwako. Ne bagamba ati Gabino Diego tabuzeemu. Waliwo motoka yali etuuka mwali mu loodi. Nga bagamba Alan Rich tabuzeemu. Kwe kuyitawo muvubuka mutototo nga bagamba Phil Leeds, Vincent Shaveli bonna bali muno. Yalina ekisiige kye yasitudde nga Emma Kavuma tembe ya bitembeye ukyetaagisa ba artist bonna abasinga batebaba. Jukira obuzibu balina kizibu nnyo okumanya artist omulungi ebiseera ebisinga gibe emyaka 10 nga amaze okufa. Ensi bwemanyira nti yali musufu Kamala yatuuka ku address kwe kweyiya. Yes. Mrs. Doyle? Yeah. Yabuuza bona Mrs. Doyle. Art Dodge from Arts Gallery on Lincoln Road. I have Mr. Doyle's painting. Kwe kumugamba Art Dodge okuva mu Dodge's Gallery. Era agamba n'ekisiige kya munywanyi kyaleese. Benjamin Doyle? Please. Benjamin Doyle yafudde dda. I never knew Benjamin to be interested in art. Nali simanyi nti nno yali agala art. It really was. Yali amwagala. Yakisasula yakozeyo olusanvu. Naye ng'ageza okitwala ng'oli yafa dda. Kakana akwata akawulire. Bukedde oba New Vision oba kiba amawulire amala gonna. N'asoma. Ebiseera ebisinga engeri gy'asobola okutundamu ati w'amangu. Kunoonya abagagga abafudde n'alimba abasigadde nti oba oli yali yasasulako ssente kati waliyo balance oba yali akitumiza. What business? Ono ne secretary we Money. I'd give ku galale ye. you. Any calls? No. Come on, man. Power and light, my bill, Sandy's Jelly. I don't want to know. I'm dead. Well, that should simplify. Agamba tagakumanya oyo amugambe mbu mufu. He's gonna kill you for up to 6. Ajja kutta bwe yagambye. Nga bagamba Fernando Gasilian, Paul Diamond bonna bali muno. Uno mukaresitora twatera okuliira. I'm my father. Is that a proposition? Come on. You both love to read the obituaries. Uyo kakane yagwa ku miliyoni ya Eugene Paleto yali afudde. Kwe kuyitawo address yagirabye n'amaziika gye gali yeetisse ekirala. Kuba abantu abalamu abasinga bwabulabe okugula ebisiige bye yayingira. Naye ng'abantu abasinga abali wano baali bazze mu kuziika oba mu kufiirwa. Kitwalise funeral. Yase amaaso. Motoka ezirwa zonna za mutawaana waliwo amutomedde n'akyala mubalagavu muzibu. Ne Melanie Griffith ageeka. Yasula busuuzi tali kubayaayi. Naye nga ssente azirabika. Buli ali wanalabika ssente bonna bali mu suuti nzirugavu. Yali n'emu njeru. Yali talina mukisa kujjako kugiramu enjeru gy'alina. N'akyala yajja. Kumutunuulira. Oli otya? Kyokka ali mu byeru. Hola, Conchita. Ah, Miss Kerner, please. Miss Kona yingira. The service is private.
I'd like to see Mr. Paleto. Njakula Mr. Paleto and Mr. Paleto? I'm afraid that's not possible. Ntidde tekisoboka. Cheetah? Excuse me, I am Msonyiwa mama. Dodge from Arts Gallery. Nze Art Dojo okuva mu Arts Gallery. Mr. Paleto bought last week. Mr. Paleto yagula ekisiige kino wiiki ewedde. I think you better come in. Ndooza yingira. Badde bamuganye kubanga misa ebadde y'abantu balundemu. Omukyala amuyise. Kakano kwe kumuddako anti bbaawe yali aŋŋambye ntume ekisiige kino ebisigadde. Waliwo eyajja bamuyise. Ono Dani ayira ageeka. You want me to believe my dad bought that? Weyaganzikize nti kitange yagula kino. I'm sorry. Well, maybe this is not the right moment. Osanga sikadde katufu nkomewo enkya naye ng'ekisiige kino yaŋŋamba nti kimusiigire. Last Monday, Dad was in a hospital. Monday ewedde gy'ogamba taata ali mu ddwaliro. Ŋŋambye ewedde? Maybe it was. Osanga ala lunaku lala naye kyenzijo yali Monday. Yes, it was definitely a Monday. Nkakasa ali Monday. You're a son of a bitch. Naye gwe okimanyi oli mwana gwa malaaya. Man, or his family's suffering. Tokwatanga kkubo gezaako kunyaga bantu ba mu family ya muntu ng'afudde. I'm going to help you understand what's... Ngenda kuyamba kikubirayo ngumya kiyuzizaamu. Bayitale. Okumanya bano si bakufereka. My father hated modern art. Kitange etakolagana modern art. Made it. Yadde abamukola. And the people who bought it were suckers. N'abamugula bennyini abayitanga bagwagwa. Abagenda kuyambako fulume. Katonda wano. Eno family aba mafia. Your face is going to look like a Picasso. Wana kuvirako face ejja kuba nga Picasso. Maybe this is all a big mistake. Osanga abadde ensobi ekisiige kino kyali kya muntu mulala naye kubakuba ekisiige n'anonya wayita yajja eno misa gye yali abaggalidde balukyafu ba muzeeyi Paleto omuto kwe kuluggula naye kaza tuli mu kuziika kitalo nnyo mitawana bannange kyokka ali mu suuti njeru. Yenyize walina kyala mu layini basinkanyeko dda wabweru tamanyi yani bajja bakubagiza maama one mukyala namwandu mukazi w'omugenzi. Thanks for coming, Betty. Webali kujja Betty. Bye, Dean. Weraba Jean. You have my deepest sympathy. Nkukubagiza maama walwa namwandu ne mulekwawo mutawali w'omugenzi yazaala obwana obwo yero kyapa amuyigga. I hope time. Kansula obudde bunaakujjanjaba ebisago naye gwe You're pushing it, pal. okisindise munywanyi okisindise naye kale kaana olwo bapolubeyalaza abeetise esanduuka erimu omugenzi naye kyava yenyiga wano omuntu tukwata mufu tutwala mufu bannaawe tutwala maiti kwegambiro kyafu bimufune ono amanyidde n'ayitawo na buyisi kaano kyavaayiwako amawanege n'asooka anoonya gaapu omugenzi bw'otoddukira wano mukalayini wano oba owedde kyavadde waswa esanduku nakyala alaba kyava atema yabukira wano agudde eri faaza byamusobera wuno asuulayo yagwa motoka eri awo bano kujjanga ate lodi alabikako nakyala naye wajjira laba Betty. We need to talk. Betty. Eugene, I only came out of respect for your father. Nazze wano lwakufiirwa kwa kitaawe era nakumuwa kitiibwa saagala kunsumbua. Good time. Nga bali balina akadde akasuffu kuba balina ebiseera ebyessanyu bombiriri. You stay in my father's life.
The day you and I got married. Agamba lunaku lukyasiza okubeera essanyu erikitayo lunaku ye naye lwagattibwa byaggwa. Get out of my way and leave me alone, you big... Va mu kkubo lyange londeka enzekka. Kaano yali mukazi we. The Hellfire. Oh, great. Agamba agenda wa Dr. Hellfire. Great. Out of all the shrinks in Miami, you have to go see mine? Mu basawo bonna abali mu Miami owange gw'ogendako yalina okujjanjaba naawe. Planet. He's helping me change. Anyamba okukyuka. I'm channeling all my anger. Saagala kuwulira. Positive crap. Listen to me, Dad! Mpulirizaako gwe. Mukubba oluggi. N'asimbula ave wano. Wabula mu ggaali we. Oba mu ggaali ye. N'omuyaaye mwali. Anti nkuyagala. Bw'abi yamugamba ye. Naye ng'alina dokita gwalaba obusungu. Zaasimbula bwolekere gye baalina okuziika. Lodi akyamutunuulidde. Wala nkufa. N'amuza ne ka flying kiss. Yamuwa lugalo ye luyamulaga. Kukwate kuba asuuleyo. Yavuga okumala akabanga kyava atuuka mu kifo ekimu ku njegoyego z'ekibuga. Tuli Miami. Osobola okuvaayo kati. Weebale nnyo. That was exciting. With those big lugs looking for you and... Ate ekibadde kisanyusa bakamenya okukunoonya n'ebirala. I had a hunch something great was going to happen today. Agamba yategere nti ekintu kino kigenda kutuukawo olwaliro. Bali motoka... Sorry. Nsonyiwa. Naye nga nvuka mubalagavu. I'm Betty. Nze Betty. Betty Kerner. Betty Kona. Really nice to meet you. Mukisa kusika. Ukuvuga gwe. Totomera. Nakyala awedde mu bulala. I guess you're not going downtown, right? Balodi tebajjen. Kaakano baasibira ku Hotel Paraiso. Ekyali nakyala n'omuvubuka oyo kiyitirivu kizibu. Laba. Kano gubatta. Bitole. Kyokka basinkanye mu maziika. Tuli Miami. Kiro kyonna. Let me see if you got this right. Arriba. 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 Abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Pa dentro. Pa dentro. Pa dentro. Amugize engeri gye batoosingamu. Kubanga yali wa Hispanic. Oba yali Hispanic. I'm loaded. Oba Latin origin. What about you? No, I cried too much. Agamba akaaba nnyo. Oh, yeah, sure I do. Whenever I pay taxes, which is enough anyway. You're crazy. Oli mulalu. Gubatta. Match made in heaven. Kati nagamba ye naye balinga baagattibwa okuva mu ggulu. Kumukwata amugye ka eyelash. Very blonde eyelash. Take away your finger. Yamugamba akakwata akole wish. Kubanga akamugye ku liiso. Run away. N'akafuwa asabe kyayagala. Yagala omukono kuba kalina okugenda. Eno waliyo gwe bajja okusinkana. Who is it? Ani oyo? Open up. Oh, gee. Gula katono. Katono tamanyi kino ndi mufumbo. Nanakyala gwa ate empeta egenze. Maama nyabu. Lodi abadde mbwezi. Maama nyabu. Yasubira mukono gwa nakyala. Tukane bamugambye awisinge kyayagala. Right. Wamma. Naga buno obufumbo bwavudde mu ggulu. Tulina gattibwa bugattibwa. Kyokka empeta ya munywanyi ali waggulu gwe tategedde yaali. Kaakano kwe kugimwambalizaawo. Bikira Maria muzikiti. Twadda mu kafo akamu awasanyukirwa. Ngulike kwajja. Nagamba vijema kabiri mu nga bulijjo. Tulaba too much.
obusinga buno bwa muwendo. Kakano gyebaze baba no wano. Hey, that's Betty Kerner. Oyo si Betty Kerner. And who's that bimbo with him? Muvuka kyo kati gwaliko kamonde kyako. Bano bannamawulire They say that the third time bo balugambo bagamba nti omundi ogwokusatu libangubo ogw'omukisa. marriage. Okufumbirwa okay. Wakafumbirwa esatu. Who was the first? Ani yasooka? Jean. Who was the second? Ate okubiri. Jean. Era Jean. You married that guy twice? Omusajja wamufumbirwa emirundi ebiri. Gonna be the third. Anti gwe owokusatu teri gwakusatu gugwe. Friend. Bannamawulire bagguse dali munywanyi wo. My fiance. Anti fiyanse wange Katonda wattu. Bona ab'olugambo balwagala. Babifulumiza mu mawulire. Lord. Bugenda okukyagala gyali tamanyiyo wabula wakabi okamala. Tukabadde muyayi artist wakweyiya kyabaza amaaso yalugula. Kyabajja mu kinaabiro yayitawo ono tamulabayo. Walo swimming pool buli kimu weekiri byonna biri munda. Yasalaze erudda kwe kulengera anaaba. Maama we yeyiwako mazzi bala ekyakabi era nno twagudde mu bintu. Kino ekyala kirafunye kyamajja wekwete basipeya bwayimba akwatandaweya akase bazanya basketball. Tugenda kunaba maama nyabo waliyo maama mulala Katonda wattu. Can you guess what I'm thinking? Omanyi ndowooza kyokka ali mukunyaga bwe yazaalibwa abadde amanyi maama we aliyo. I thought that. You can go out the same way you came in. Ndowooza waalifulumidde mu ngeri y'emu gyozeemu kisingako. Ho But are these yours? zino zizo zange munaye. Sorry. Nsonyiwa munaye okugwamu n'emipiira gyange. Sorry. I know. Now try goodbye. Agasaya kusibula kati. Ho banaye muntu nojangu waga. Kakane sawa zaatuuka amaze okweyozaako yayita wadde wansi awulira aboogera. Forever? Oh, less than 24 hours then. Yena kyala gwe yaguddeko ebbali n'omukyala we omupya kati gwalina fiyanse we. So do I get a new Wabula ne kano kabalagavu ebitenkanika naye nga era kaleka katooko kuoli baabano. You've met my sister Liz. Sisitange bamusinkanye Darlene. Simu yavuga. Hello? No, the invitation. Kakati nno nakyalina mukukosa invitations za mbaga. Yeah. Lodi abita byakuzanya wabula ate obuzibu Okay, alina nakyala wabula ate katooke kamukubye wala nnyo. Talk to you alone and Njagala kwegako naawe bulagala kwega naye aba nekyakola. Father Larrabee. Wabula esimu endala yajja He's on the golf course? ali ku golf course. Booked yourself the big one, didn't And you? you Wagudde mu binene. Way beyond your wildest little gigolo dreams. Kino kisukka ebirooto byonna byonna ebyobwenzi bwali okozeeko. Betty, we need to talk. Betty njakwegako naawe linda katono. What about your allowance? Father Larrabee. Ate alawensi yo Eddie. Look, How's the I don't need to. I've seen enough. It's good? nze ndowooza ndabye ekimala. No, he's a different one. Yes, but he's wonderful and you. Agamba musufu era ajja kusanyuka ng'amulabyeko ono. So, how does the third sound? Kakanya abuuza ennaku z'omwezi nga 3 ziri zitya. 33. It's my third wedding. Agano mbaga yakusatu. great. Yes? Kisufu I've got to go to work. nogenda okukola. Oh, how refreshing. Kisanyusa okola n'okukola. Gotta go. Thanks. Nze nina okugenda siri kubayaayi. Naye mu musajja nguga muno. Thanks, me. Lwaki sitawo tanjagala? Oh, don't listen to her. She Tomuwuliriza bw'atyo. guy who's married man, it's been a really bad deal.
agamba alina obujja kuva buto byafumye nno dda mawulire waddira sekutalewe I see. Congratulations. anti kulisa I am. totandika sigenda kufumbirwa It's like a. ezo emboozi gye wekatemba Explained it to her and everything's all straightened out for you. wamunyonyodde endoza bukimu kyateredde Not exactly. Uh-huh. Everything is totally high or low with her. She'll be down on me soon enough and then it'll all be over. agamba ngu ddala ajja kuba mwetamiddwa byonna biggwe era teyeeraliikirira kino kya bulijjo In there. era biguddemu why No. munywanyi abadde omusaawa namba What me to do? I feel sorry for the guy. agamba mukwati w'ennaku waliwo artist Rest in there. Maybe you feel sorry for everyone I owe. Every. osanga gwe buli amaanyi omukwatibwako ekisa mbuyate tana kyakola okujja kumukkiriza okuyingira olwono musiizi yaleeta ebifaananyi See. Alright. art ebisiige bye abadde abyetikka why olaba emajja ebibi Terrific. kisufu I can sell it in a week. Oh, no. ngenda kitunamwiki nedda kimaze wano mwaka walusimbya bimpa tubireete paka katobitunda Alright. laba yamwita art You haven't paid me for the last two. ebyasooka ebibiri tobisasulanga nkugambe kino bakiguze Honey, if Vincent Van Gogh had been paid for his paintings. singa Vincent vango bamusasulanga ebisiige bye tebyali badde bya bbeeyi olwaleero Money. artist olina kusiiga busizi si lwa ssente A real one. okusiiga ebisiige ebyaddala ng'obisiiga mu mutima si lwa kubifunamu kana kiro kireke tufaayo alina akalimi You know, money. eno galala ye wabula ono mani y'omu ku basiizi abaleetawo ebisiige bye oba ebisiige byabwe abalina obitunda Yeah. n'oluusi abakoonana ku mutwe Right. tebalaba ku ssente What about me? What? You were good. ani naye wali musiizi musufu simanyi lwaki walekerawo kusiiga He has to be brilliant. agamba nti kina kuba kirungi kina kuba brilliant Why is it? ekisiige kyonna Well, lwakino kiri ku kisenge wano oba tukyagala just reminding me not to pick up a rush again. agamba kimujjukiza bujjukiza obutapapa naye nate kino yakisigo kyagala nkikuwadde kitwale kyekimu ku bisiige byekaba eryasiize ye akigabidde mani Eh? gwadamu gakyali kisufu I don't know what to say. sima kyakugamba toyogera kintu kyonna Don't need words. teweetaaga bigambo kuba buvi wano genda osiige kekamani kamukuba peinta bamuwa ebisiige byatunda naye nengeri gyabitundamu twagiraba See you, huh? naddamu kwe kulugala naye ngaebirowoozo yagudde munakyagala okumufumbirwa naye ate wali ate muto we yamukubye ebitenkanika naye nga gibasinkanya ate yewunyisa okkamala What's Mary doing with your painting? ate mani akola kino ekisiige kye kono kimugabidde This thing in here. kyekintu kyokka ekibadde ekirungi ekibadde wano naye abadde akyagala waliwo yali awo namukadde alaba bisiige Excuse me, miss. nsonyiwa maama You have a provocative work of art here mulina ekisiige ekisufu wano and live with it for a few days before I make nsobola okitwalako ekaana nga sinaba kusala okigula Which work of art? kiriwa Be? you. anti gwe You're the most beautiful one here. gwe ekisiige ekisiga obubalagavu wano sinjagala okutwalako ekandi okaisalewo bankigula obanedda See, sometimes my memory fails me. oluusi okujjukira akakwerabira Korsakov syndrome. yagamba alina Korsakoff syndrome He's hitting on me. I'd say you have a terminal case. agamba ali buganda alina obulwadde owaayi taata we ali wano ati onono taata wa mukamaawe taata Doing here? okola ki wano Pick you up. I wanted to save you. mbadde wakukima kunedda lwaki nyonera ebiseera asobola okujja wano You down with the... bazaale bamuyitale It's not lost. I was arrested. agamba yakwatibwa bukwatibwa so si kubula Guilty. Me and my comrades from the Lincoln Brigade. agamba ne bacomrades be baali mu Lincoln Brigade baaliko abasirikale era bakyaliibe era abo bo tebabula Only man alive with 2 navels. nze musajja yeko omulamu nga bwe twali mu lutalo alina balirwana ababiri twadde eka bazeeka abeera ne kitaawe What's this? kino ki We live in a big red. tusula mu nyumba nene myufu
That was in Madrid, remember? Yali ya Madrid tate twavayo daka tuli mu America Miami. Waba nakosa COVID syndrome. Bulwadde obumuletera okwerabirabira ebintu ebimu. Know that. You got the big room. No. Ate gwosula mu kisenge kinene. You have the one with the best. Awayingira n'empewo bulungi. Nze gwasula ene wabi. Laba. Exactly what I want. Ekyo ddala kyenjagala. Exactly what I want. Ekyo ddala kyenjagala. Ali ku simu. 3. Lodi no bali mupimako masuuti n'ebisigadde. Wabula obuzibu bw'alina. Could be vanilla. Yaate omutima gwagala muto wa nakyalo ono. What? Agamba cake bakole erimu vanilla n'ebisigadde. Nagambye Melanie Griffith ageeka. Or the strawberry. Betty, we need to talk. Betty tulina okwogera. Wabula ekyagala okumugambira ebyembaga bapapye. I am not losing the carrot. God, you are so gorgeous. You're Bannaayo nyirira. so good with me up at the altar. Laba agamba kijja kuba kisufu okuba naye ku altar. Can you come? Sokojje kwe kumugjawo. Listen, Betty, Betty I couldn't sleep last night. otulo twambuze. I don't know where to begin. Simanyi wakutandikira. Special. Yeah. Ddala. 1 in a million. A real lifesaver. Agamba omuntu nga gwe wabula nakyalowooza mutwe. Abadde agala omugamba naye naba nekyalowooza. Betty is just too good for me. Naye muli nagambe nti no Betty mulungi nnyo gyendi okuba nange. Isn't it says Simusaanira. you don't deserve her. What are you saying? Kikyogamba. All I am saying is just wow. Anakuwaliddewo. We exist that long enough. I mean, marriage. Obufumbo Huge in the decision department. bunene mu department y'okusalawo. N'akubirawo mulanga. Sisita waguwulidde mutowe kwe kudduka ayiseewo. Kanti kava kajja ono omuyaye ati ate akoze eki mukulu wange. What did you do to my son? Omukoze tewali. Don't you hurt her. Togeza n'omulumya. It was that we were moving a little too fast. Mugambe sanga tuddukanye ebyobufumbo gwe. Mwabayaye bwe mutyo. If you're gonna play the stud, at least have the common decency to do it well and make. Bano obuvunaanyizibwa bukola kino bulungi. Owulira manyi byatyabula muwase bulungi abere musanyu. Katonda watu nako kamutabukidde. Nagambe kaddalo hana ageeka abala ba splash. Naye nga kikagala musanyusa. Except for your sister. Okujjako sisitawo tanjagalira ddala. I think she's too crazy about me. Alabika mulalu nnyo. Because you're not her type. Lwakuba toli type ye. I mean, she teaches modern art at the university. Asomesa modern art ku university. She goes for those quasi-intellectual types. Atera kwagala basajja ba intellectuals, ba professor banne ba lecturer banne. Toli type ye. Oh. Naye nga bamuga nakyala asomesa modern art. Lwakuba Rodi tasiiga naye yali artist. Era yena nyini art. Oba Dodge Gallery. Art Dodge Art Gallery. Amanya ge art ate musizi wa art. Yaje bali. He knows it, you know. Kali kusimu kanya kukwogera naye. I know. Goodbye. Yatunula. Kakati no kwe kudda ku mulimu. What is this? Mrs. Doyle returned it. Mrs. Doyle kisige yakiziza. What kind of country is this? Where people don't even respect the last wishes of the dead. Naye ensi ki abantu gye batakkirizamu bintu byabafudde babasembayo okusaba. Jukali yakimusiba nga yakimuguza. Shall I read you the mail or throw it directly into the wastebasket? Yambuza abatandika. Letters. But they are love letters. Zino love letters. From the bank, Eza banka. the insurance company. Insurance company. Buli omu ababanja ono aziyise love letters. Oh man. Naye nga zonna za mabanja. A letter from your optician. Accompanied, of course, by the bill for your last contacts. Laba. Bills. Is that all people ever think about? Abantu ekiri kyokka kibalowoozaako biruzi kubanja abantu. With many ideas. Laba.
ng'abajja obwana abuteekako talaba bulungi. Pay the man. Abasajja basasule. Kakano kwe kuyiiya agala okutula omugagga atuuse gwagali omukyajuka byafuluma mawulire. Katonde sitobuzibuuze byafuluma mawulire mbufiyanse wagira nateviri. Do me a favor and tell my brother. Nyamba ogambe muganda wange kajja wano nti wala ya Mungu musse ankubira essimu. Iyi bozi abadde ki okitagadde? Mr. Dodge. Noonya Mr. Dodge. You are looking for my brother too? Naawe onoonya muganda wange? I am in town. Nja mutta bye. Kale ono si ekyali gwe noonya. Kakana asuula si oyo naye omugagga abadde erina amulaba si ye kweri naye bafaana bufaana yosanga kakano ekyo akibuuseemu n'asuulayo. Tell him I am in town. Kakati no bamugambe nti nayingiddewo mu kibuga. Tell him. Mugambe Bart. Kakano ye yetumye Bart mbweli ye art balongo kyokka naye muti kataatomere. Katonde sijuka zino galubidde zira bulungi kuba amaaso ge malamu tukatekoza amaaso kakano kukusuulayo naye ate ebirozo ebirala bingi ebize mu mutwe gwe njagala olabe nagavijjemu akabiri mu nga bulijjo tulaba tumaati kitundulo ekisooka bukedde TV kuwoli laba yajja yakuba essimu waliwo yagala okwogera ne art. Hello? Oh, I am calling our Dodge. Nkubidde Art Dodge bangamba yinza okuba nga ali awo. Kakani yafudde yeekubira. I'll call back. Nja kuddamu nkube bw'abazze mugambe n'omuganda wamukubidde. Gwebale nnyo. Kyokka oli omukazi gw'abadde naye gw'atayagala kuwasa olwo n'agikwata n'anyiga. Gloria. Listen, it's important. Kino kikulu. Call me at Paris in exactly 20 minutes. Nkubira mu ddakiika 2 ng'atuuse wa Betty. Nja kubuulira nyamba buyambi nkubire. Kakano yagguka ye Bart. Kati ye Art. Boyfriend wono. Oh, your brother called. Muganda we yakubye essimu muganda wange. What did you say? Ani? Brother called. What's the matter? Is he dead? Mufu muganda we ki? Since I was 12 minutes old. Okuva nga n'eddakiika 12 tetulabagana. Absolutely identical, yeah. Tufaanaganira ddala. Well, we look the same, but Tufaanagana kyekimu naye empisa n'ebikolwa byawufu. he broods. He lives for his art. Ye obulamu bwe ati we musizi wa bisiige. He likes what he does. Nze njagala kyakola. All kinds. You know what? He burns some of his paintings. Naye ebisiige bye kimanyi abyokya bwokya. Oyo si mulalu. Me. Sounds like he might even be a human being. Ayinza n'okuba omuntu okusinga ku ggwe omuyaayo. Last I heard, he was in Italy. Kinasemba okuli ali mu Italy nga gy'abeera essimu evugira. Hello? Hello? Yeah, hold on. Lindako. For you. Yiyo For me? yange Really? ddala kyokka yagambye omukazi akube. Hello? Hello? Tone, the time will be exactly 8. Waŋŋambye eddakiika 2. Gloria. That Bart there? Bart wali? Not answer. Yaŋŋambye ekube kyokka yeye. It's an easier way to get. Kano efudde nga yogane Bart. Bart? Oh, God. Katonda atubwala kyakabi nnyo kyakawayingidde odi. That's how I'm using my degree in architecture. How long are you here for? When are you... Ogenda kumala baga lenkanawo. Aka- Naye gwe yogera byogera ku simu naye mazima mukazi alina diguli otandise kuzambi yakiyaye. Well, you know, I really want to see you. Mbutuufu njagala okukulaba. Yona yogera birala. More and more bizarre art. Oyongera gwaddaluze kubulira. When can we get together? Maybe you should try to. Tujja kusinkana. You know what I mean? I see. Nkiraba. Consider masturbation. Well, I can't promise anything. Sinza kusuubiza kintu kyonna naye tujja kulaba. He's something. Kyokka kano kali mu kuyomba ye abuzaabuza mwagana na muganda we. Okay. Seriously, look after yourself, will ya? Weerabirire. 4 weeks salary. Nkubanja wiikisi 4 tunaazasula. Okay, see you, all right? Kale tunaddawo. Bye, bud. This guy is incredible. Ono mulalu. Meet your family.
Personally, I'd rather meet the Manson family. nze wakiri nsinkanako nesinkana gwe The more, Mr. kalantwadde ludda juka kitaawe mulamu yazaala omwana omwo ne kitaawe muwandiisi yali soja taata Bart's in Miami. baati yazze Miami The firing, yawandiika bibye the surgeon was a major. anoonya ngeri gyakimugamba muti singa oli abamubuuza agamba yazaala abaana babiri kala mugee baati ali mu Miami muzaala tamumanyi baati yaani I said Bart. ngambye baati ali mu Miami yazze wano Nice. kisufu You know who Bart is, don't you? omumanyi baati Yes, I do. mumanyi I mean, your son. mutabani wo baati I know who Bart is. baati mumanyi Just because someone might call. omuntu ayinza okukuba essimu olaba nakubuuza mutabani oba baati biki olina okugattawo taata ogambe baati naye mulongo wange wazaala oli saalongwe Believe nga biruma I'm going to forget either son. It'll be you. gwe mba lina omwana gwe njagala okwerabira ye ggwe ogattawo taata lindako katonda wattu Not going to help you. sigenda kukuyamba The next time you're in a jam, I prefer you were straight with me. agamba buli abeera mu jaamu asaba abeere wa mazima gyali Just. taata ntegedde tosobola kunyamba kintu kyonna Listen, you son of a bitch. naye gwe omwana gwa ntandika okulimba mu linnya lya maamawo nti maama we yazaala abaana babiri ekitaaliwo Get you to help me. nkusabye kunyamba kyokka tugattewo kino kibuga So ask me. I'm your father. kati ndi kitabu nsaba mu ddembe neggonjebwa Is it money or women? bakazi oba ssente ofera You don't have to help me. No, tolina kunyamba kale byesonyiwe you don't have to do it. Money or women? ssente oba bakazi byesonyiwe taata bireke Is she special? mukazi wanjawulo oyo So what's the problem? kati ekizibu kiriwa I'm gonna get married. ngenda kuwasa About time. kisufu kaseera keeko Sister. Oh. naye gwe ngenda okuwasa si gwe njagala Oh. Sister. sisita we gwe njagala This twin kati ono omulongo yagenda okwagala oli sisita is going to fix all that? yagenda okumala ebizibu bino byonna Divine. ndowooza leero neezaala musana naye atiddemu kakana omukyala yajja kugalaye eri bba gwagenda okufumbirwa omanyi Listen, any second now, a woman is gonna walk in here. sekendi yona omukyala agenda kuyingira muno gw'omugamba ati taliiwo muganda we yaliwo bat Bart, get it? baati yaliwo bulira iye bosa abadde ki Yeah, I kale flattered the woman you're engaged to, but it's not as bad as it sounds. I get it. nkitegete najjamu esaati ngwezo nazikyusiza olina kyala zamanyi yamugaa abalongo bafaanagana ddala kakana ayingiddewo aze kulaba fiyanse we at dodge oli yetumye baati dodge kati omuntu mwalimu babiri envi nazijayo mpeta agijjeko gye yamuwa agikubya ensawo enviri nakyusa n'atekako n'emiwaani Good morning. ensula Help you? tukuyambe naki I'm looking for Mr. Art Dodd. nonya mr at dodge He's not in it, taliiwo but naye if you like, you can. bw'oba oyagala osobola okugana ne muganda we Bart. but Here? baati waali I'd love to meet him. naali agadde omusinkana kuba agenda kuba mulamu wange From Italy. baŋŋambye yazze okuva mu itale Of course. kano kaseka busesimu kuva mu itale okay And who shall I say is here? mugamba ani ali wano Garner, Art's fiance. betty cona fiyanse wa muganda we okay Bart, but Yes. waji your brother's fiance. fiyanse wa muganda wo ali wano Please send her in. muyingize ne accent agikyusaamu bw'ava itale bamugamba ayingire sawa mbadde njirabidde mwali munda nasoma Thank you. oyo Welcome. baba So, kati you are Betty. gwe beti gwe mpulira I'm surprised. tekinewunyisiza You're not at all alike. temufaanaganako n'akatundu akamu My brother is obviously attracting more perceptive women. muganda wange kyeka atandise okusikiriza abakazi abansingako kikyokka kyansinza kati These days. Well,
Let's just say the katugambe girls he used to bring around. abwana bateranga okuleeta awaka sisiteekezo Subtlety. My brother has a certain charm. Don't you find him a little boring? tomusanga ng'abowa Limited. Not yet. sinaba Art says you're an artist. ati yaŋŋamba oli artist Really say that about a person until he's been dead at least. toyinza kyogera ku muntu kujja nga amaze okufa emyaka nga 10 You. That's so pedantic. Okay. I mean romantic. agakiri romantic My sister would love you. sister nge yali kwagadde kuba ne artist For dinner tonight. lwaki tojja kukyeggulo lwaleero muganda we naye ajja kubeerayo art I won't take no for an answer. sijja kukkiriza nedda Clock. kakano ayisa abooluganda bombiri babeerewo owuwe onayagala mmwe muganda we muto we kakano buzibuze uno Fletcher miss Fletcher shows up. Please tell him I need to speak to him. muganda nga wajja mugamba nja kwogera naye ku nsonga ezimu gubadde mukisa kusinkana nyabo Till tonight then. katusinkana ekiggulo ku kyeggulo wow kana ageza amatidde ddala ono muganda wa art bye bamusiibudde mbuye agenze lwatuke bayira dduka dduka ate oli alinze ati kuba baddeyo ne appointment kaka abantu babulaba nti abamalamusiza waliwo akaduka akatunda emivumba engoye za second hand kyava jjayo ekisaati amulengera eri alinze ati ajja nasooka ajjako esaati kwata kino ekisaati kivumba akisuddeko nayingirawo wai okomyewo I met your brother. sinkanye muganda wo You're right, he's very complicated. ali complicated wali mutuufu wagati ali complicated Man. kano kafeeseko Dia, he'll love that. yali kyagadde okujja ku kyeggulo mwenna I'll check it out. kakano kaagala musuula mu buzibu Call him anyway. It sounded important. waliwo amukubidde esimu kirabise ng'ekikulu For me in the car, I won't be long. nindira mu motoka kanzije You'll be kale bambi webale nnyo tewali ttabu essaawa yonna Ha! gwe tonemesa ebintu sooka opweseemu kanzije You know, gwe mind lying about the check being in the mail, or that some kids that ebyokulimba mu ceeke ziri mu meiro zijja think $7.50 an hour covers whatever this is. sirowooza no sente zompa 250 buli ssaawa zikavalinga emirimu kati gyenkola nze nkulimba nenkufuula babiri nze nkola kisente eno zongeza witawo art My Wanji. name is Gloria. nze Gloria so si Fletcher luli ompise Miss Fletcher kale What are you doing here? kaakano Lodi yasazeko dda bambi bba Looking out for you. Someone's got to protect you, can't they? Lodi ajja nno tamanyi Action. I want you to leave me But what are alone. you doing with this guy? nekyoka n'omuyaayo oyo Odd. It's great to see you again. kyasanya okulabako nate Such wonderful things about you. Ne- muleke tomukwatako bba wange nze Him. Anyone who makes you happy makes me happy. ekintu kyonna ekikuwesa ddala ekimpesa essanyu bwayita bisajja bye The old Gene. I'm not the same guy. sikyali musajja y'omu natereera sooka ompe bimuli byaffe wamma I'm from. nkuyagala Beautiful. I'm just a woman. gwe muyayagala kyenyi kamukuba ebimuli bye bamusatu byaleese mazima alaba n'omusawo bambi ate addire mukazi we ye alina muyayi se bwe yavuga n'eggaali kati ne basimbula bagenda na ku ddina kyokka musatu yeesitudde najja He kisses you, your history. oyo kasita kissing oba owedde gye bayita kiss of death kati mutunula ki Just a moment, sir. linda katono kakano ku ddina waliwo azze mbuye ati asoosewo ku ddina You gwe ati obadde oki ba kulanga nomulala So Art told you about me? ati yakuŋŋambye Oh, he tells me that you two got off on the wrong foot. yaŋŋambye nti gwe naye mwatandika bira temukwatagana That's a way of putting it.
Yeah, ate obanga yakyogedde. I know he comes off as a little... slick. Really? Ddala He's cool. Cool, slick, whatever. It's kyonna kikiri fits him. He's naye nze naye tetuzigatta kyokka muntu y'omu gw'ayoga naye ye tamanyi To survive. munnaye atoba hasla. We grew up without any money. twakula tetuna ssente okuva mu buto And kids used to kick my ass all the time. era abaana bansumbwa nga nze okukamala kakati tenakyala wajjira yebba owuwe tannajja. And he can't come. bambi ankubidde tagenda kujja nze bba wange art. Yeah, the old man's got Korsakov syndrome. taata alina Korsakov syndrome ate ye yabadde alina okusigala naye. Very nice. He's got a very nice eye to him. dinner's out on the veranda. ekyeggulo tugenda kiyira ku veranda wabula art tagenda kujja kuba kitaawe mulwadde baati yaliwo yekka kati kano ke kafunye musufu bambi. For me, there is only Rambo. nze gyendi waliwo Rambo yekka. Rambo artist Obvious. He's ddala. original. I mean, Seagal and Van Damme are just... Seagal ne Van Damme bonna bakopa bya Lambo. Onaweza bogera ku Lambo wa filimu. Him because Bano bogera ku Rambo artist. while he was still ahead. I disagree. I think that 2 sequels... Nze sikkaanya zino za Lambo 1 ne 2 ze zaasinga okubeeza omutawaana. Not Rambo. Twogera ku Rambo si Rambo. I'm just trying to change the subject. Mbadde ageza kukyusa subject mwogera ku bya art byokka. So, are you saying that all artists should quit when they're 18? Oga nti ba artist bonna balivudde kusiga nga bali myaka 18. Have enough sense to stop. Ono mbwanyamwe siga ye. Juko oli tanywa siga. Ogenda kinywa ekyo? No, I'm gonna eat it. Ngenda kirya buli ge mazima. Kakana ageza kwefuula wanjawulo mbono yanywa ne siga. But fireworks ezaakuba. Juka bali kumpi n'amazzi mu Miami. Waliwo eryate liita liriko ne bandi ekuba omuziki. Kuliko Love You Betty. Excuse me. Mumpe mwakadde. Wabula kimanyi art taliwo muganda woono. Oyo yali bbaawe emirundi 2. Unlike your sister. Sister wo mwagadde. Get off of my dock! Va ku mwalo gwange. Are you... Musatu kyava avaayo. Somebody should take you away and lock you up. Balina kuggalya buggalizi. Wano. Yeah, it's the day they take out the trash. Olwalujjukira nti lunaku lwakasuka kasasiro nedda. Anniversary yange naawe. No, it's not. Our Nedda. anniversary is June 8th. Eri Juni nga 8 nedda. Anniversary. Eyo sekendi. Are you here to tell me that? I've Kyekikuleese okuŋŋamba. a lot of money so that I could forget it. Nsasudde sente nnyingi nerabye lunaku olwo. Kyavalagira bandi esuuleko. Ne bandi yakuba ku mbaga yaabwe yasooka agireese. N'akayimba ke baakuba. Remember the church? Ojjuka ntuli mu kereziya. That funny little priest? The burro that ate my... Omusosodooti oyo yali asesa. It's not gonna work. Tekigenda kukola. The music is great. Music ye musufu. Jangu tugubojjemu. Thank you. Bakyakyankiza ku muziki gw'abali. Musatu gwaleese okuddingana ne yali mukazi we. Embwa gwe kuleeta akapiira. Juka embwa zongeza olusuulu ono erumanyi nti oli wa bulijjo. Fireworks and flowers are not going to do it, Jean. And Ebimuli ne bino byonna tebigenda kikola Jean. Song? N'oluyimba. These are the guys. I flew them in first class. Bano basajja nabaleetedde mu nnyonyi first class. Oli omulala namujja namukomera luzira. Baali bamusiba. Yamugye bambi ajje. Dance with me? Tusinemu naawe. Please. Bambi. One last time. Wakiri omulundi omulala gumu. I'll never bother you again. Siriddamu kusumbuwa. Naye twejjukanya olunaku lwe baatugatta. Dance with me? Nkusaba busabi kyekyankyako nange. Jjuka omusawo abajjanjaba y'omu. Hofmaya. Kwe guba ojja naye kwali bba. Yamufumbira emirundi 2. Have you ever been married? Wali baddeko omufumbo. Kakanda bonna beebuuza. Chemistry agenda akula akatiwa. Embwa ekomewo n'akapiira. Buli wedda akakasuka eri. Ne kagoba. Hopper is illegitimate.
Baba no. Kamudda ku kibegabega. Did that little monkey of yours do this for you? Oyo muyaye asobola okukolera bino ate ne kanyigirawo. In my life, it's you. Mu bulamu bwange oba bwelana n'okuvaamu ye ggwe. Genda saagala na bibandi byo. Kati si kyenjogedde. Mugagga yekyanze. Come second. Good night. Sula bulungi, musula bulungi wama. To Eugene Paleto. Sikwagala Jean Paleto. Do we have to stop dancing? Naffe tulina okulekerawo okucacanja okuba aliwo ekyanze. Ebyabo. Nagamba tulaba tumaaki kituntundu ekisooka. Kwegenda no maaso. Twadde ebbali. It's as if he wants me to be like this. Kakano odi yerese ku university. Juka ne yefuula art. Agakunyweza mukwano gwe ne kawala jana. Kwe kale ngere ebbali tamanyi bwakagwako. Ne yefuula discussing na olaba The machine creates the tension. Machine ye creating attention. Hi. What a surprise. What are you doing? Bano bewunyo bono yani. That's right. You have to... Nengo nibamanyi na kyale kishara. Okay, let's go. Kati tugende fena. Yafude mbo dali wa. Guys, it was... Tunaddamu gubadde mu kisoko gako nammwe. Jobera odda waali. Oyo kyali mulalu oyo. They don't emphasize technique. Kakane emboozi yino. You can smother an idea with technique. But these kids Boogera ku art buli bbanga. on paper. What good is an idea if it stays up here? Ekirowoozo tekiba na mugaso singa kiteeka mutwe gwokka notakiteeka mu katabo konna oba ki. Nagamya Antonio Banderas. Yeah. Bamwise art oba bat. I can't. Nakyala eddalo Hana. To see some of you. Abaala ba Splash ya Tom Hanks. So, Kamu ku sinema weesooka kuzanya Tom Hanks nakyala yalimu. I shipped a few pieces here. Agamba ina pieces ezimu ze yaleeteza art wano. Obe ez'ebisiige. yeah. Agamba kalo zirabako. Okay, great. Kono kale. Kyokka amazima gali nti takyasiiga. Bulijjo art amugula buguzi kavuka kali ka money. Tekasiizi nga tugambe Emma Kavuma n'amala alekera okusiiga ng'ate Walusimbi yamusiigira. Kakani akuba essimu. It's hard. Listen, Nze art. come over to the gallery. People are going nuts about you. Abantu bagwe. Kakani yakubira kamani essimu akagamba mbu kajje ku gallery. Bw'amala akubira Gloria. Mani ajaawo. Kola kyonna ky'okola omusibira awo. Look, money will be there any minute. Atuuka awo eddakiika yonna gwe mukuumira awo. Oba mulimba ki oba mulimba ki mufumba abeera awo. Kakano galare kwegamba galare ya mani oba gyasiigira gyagala okutwala nakyala mu biri bisiige bye yamuleeta naye ng'ate waliwo ekye kye yamuwa aze akasumuza amanyi kyaliwo akatereka Walusimbi kati yefudde eno gyasiigira kuba amazima gali nti takyasiiga naye nga gye bazze wa mani naga tulaba ekituntundu ekisooka kwe kuyingira alugadde kalaba ebisiige biyitirivu. Don't be. You're the first person to see them in a long time. Gwosoose okulaba ati wange oluvannyuma lw'ebbanga eggwanvu ennyo. They are not big deal, really. Si kinene. Good. I like them. Agamba byagadde. Yeah. Waluka yalaba akaamukuba. Is that yours? Ekyo nakyo kikyo. Yeah. Naye ng'ate amazima kino kiki ebyaddala. That. Kyensiza okwagala wano. It's beautiful, you know. Kisufu, omanyi lwaki? No. Nedda. It's both simple and heartfelt. Kyangu ate okiraba nga kyava mu mutima. Kwekikwa juka akimanyi nti kiki yakigabira mani. Keep it. Kitereka ate akigabe kati ogwokubiri. Take it. Kubanga amazima kyakimanyi nti kiki naye yali yakigabira mani. Nedda. Of course you can. I want you to have it. Njagala okitwale. Please. Bambi. Please. Bambi. Wow. Kubwerere. Wow. Love this. Kisufu. Kamunywegera
wabula omukwano genda gukula. Nagamba vijema akabiri munga bulijjo. Well, I better go. Ndoza kangende kati. Yakwate kuba ave wano. Kwe kusuulayo naye ng'ekikiira kyeri asiime mwere kyeri amugabidde. Yakwate kuba atera asuuleyo. Wow. Kakano yakwata brush. Juka twakomye okulaba nga muwala jjana amuinspire nze okuddamu okusiiga. Oluvannyuma lw'okusiima ekisiige kyeyali asiize, yajja agezeeko okuddamu okusiiga. Ali mu galale ya mani kubanga yali agambye muwala jjana amukwatire okumala ebbanga. Ne tuddeeka taata yuno ye kwe kulaba omuto ng'ali mu bisiige byasiiga eddaba eryavaako. You were very talented. Walina ekitone. Todavía no sé por qué lo dejaste. Este es muy bueno. Tamanyi lwaki yava kusiiga. Ne taata akiŋŋambye. Enkeera twadda mu maka. Juka muwala gye n'abeera na mukulu we. Kati ono baati so si ati. Ono ati so si baati. Ono ati bawa nakyala mukulu w'ono. Ate ani akoona? Teeti sitaatise okulinnya Juka embaga. Enteekateeka zigenda maaso. Ono yagenda okuwasa. Ho! Pipe bazikonya mutima gwe. Kwe kwate simu aye mangu atera anyweza ono. Arts Gallery. Arts Gallery. Yeah. Any messages for me? Wali obako wazze? Hillerman, he read about your merger with the Kerner fortune, is I believe how he put it, so he's raising the rent. Batuongeza sente wetupangisa. Not for you. Landlord. Your brother Bart, tell him I have a message for him. Ne muganda obati omulabo nga na message ye. Ani? Juka yomu. Naddamu ajakube kajijieko. Mu muganda obati omulabo mugambe. Arts Gallery. Arts Gallery. Gloria, mpa message nawe. Do I have any calls? As it happens, a certain Liz Kerner called. Wali omukyala kubaita Liz Kerner yakubye simu. Bart, I'm worried about your brother. You should be, Gloria. Oteekwa okuba. I'll see you later. Tujja kulabagana. Kalisi kakubye simu. Fix myself a drink. Kangene nekola ekyokunywa. Love a vodka tonic. Nena kyanamusaba vodka ne tonic. No thanks. Kwe kuyitawo. Embwa yo emanyi ono muntu yomune bwekyusa. Juka zo ziba ziwunyiriza lusu. Tebimanyi nabbi manya nti alimu ati ne baati. Ha! Okuza amaaso ng'ekisiige kye yakabambika akitimba ebbali. Mu frame ennungi obulungi ennyo. Kwe kugikwata. No, cancel that order. Eyo order gicancelling sigyetaaga. Abuzaabuza omukozi ddayo eri. Thank you. Nzija. What? Eki? Get it. Don't accept the... Tokkiriza order eyo. Esikume simu evuze. Hello? This is Bart Dodge. Nze Bart Dodge. Liz. Mbali nyakugako na Liz. Kyokka yakubidde wano muntu y'omu. Hello? Hello? Liz. Liz. Bangambye wankubiddeko ku office. We were having kind of a lazy day here. Twadde lunaku olutalina kyakola ne ndowooza oba walize ne tubeera naawe. Ne muganda wali wano. Oh, how about dinner then? Just the two of us. Wate nga tubadde ku kalenzi naawe fekka eddako. Good. Much better. 9 o'clock, okay? Sawa 3 ziyoke. Can you make it a bit later? Tuzongereyoko. Then. 3 kitundu. Let's compromise. 10. Tugambe nnyakale. Juka ateera ekyeggula ino kirya n'oli. Kati alina okukola obudde nga tali n'ono. Sure. Kale. Come on. N'agiteekawo. Kwe kuyita ati. Muganda mbwagala kwogera naye esimu gy'abadde kukola n'adduka n'eggiraasi. Yagamba aleeta byakunywa. Nakkakkana. Phone for you, it's your brother. Muganda yagala kugana nawe Bart ali ku simu. Kakana agirese wali. Teriko muntu. Bart? Bart? That's no problem. Tewali buzibu tuli wano ne ku kyeggo tujja kubeerayo.
kyokka eritette kuli muntu kale kwata Forgot the eyes. nerabidde ice kumbaddayo kuba bamanyi abadde akyali ku ssimu waddira n'ebyokunywa How's Bart? Bati ali atya muganda wo ali okay Fine. Very happy, actually. musanyufu wabula kana akalaba kamulowoozaako nnyo kati Problem making dinner tonight. nyinza obutasobola kujja ku kyaggulo gwe My darling, and your problems are just beginning. kasita otojja manya ebizibu ebitandika butandisi kyeyakola ku kyeggulo yayiwamu kakapiso mu byokunywa kumbe akasaavi nga amulaba katonda wattu Oh la la, monsieur. katonda wattu musio Me to say you are committing a hideous crime. ekikola kyokola kya bulabe Disorders. It's the only way she can take her medicine. bw'omusawo yamugamba atekemu eddagala That is Chateau Fontagnac. yamugamba eno chateau Fontagnac tebagizanyirako Look, buddy. nedda I paid for it. nagisasulidde If I want a piece in it, bwe mba njaga giwa mu lukambwe giteekamu olukambwe n'eginywa monsieur. kale sebo naye ng'ateeremu nakyala mbwe omusawo yamugambye engeri yokka maama we gyasobola okunyweramu akaddagala It's best of us. kale nabagwagwanga bano nayonona ekyokunywa ekirungi bwe kityo kakanya akateeze maama wakiri akube mangu otulo kubanga ate kusaawa nnya alina okuba n'oli omulala muganda we kwekamusimba mukazi batutamanyi mutamiivu muzibu waba taddemu obukerenda ku luno nagamba tulaba tumat kitunutulu ekyokubiri vijemu akabirimu nga bulijjo laba ne bakanywa nenakyala afudde otyo si ye mutamiivu atoze asigala waggulu yavuga muvuze n'amuzeeka kubanga kunya ate alina okuba n'oli mutowe kati ono Bati azize omukwano tamanyira biri kuusi naye nga lodi yamuteze bukerenda bwe yanywedde yajja amwetikke wuuyo kumulinyisa abasimenti tebampulira ekikozi kikiro kiweereza awaka nenfula amunywegera mbw ali sitede nnyo waba tamanyi yadde biri ku nsi pana nkuyagala kwekwetika yeetika kumpi mufu yamuwadde sleeping pill ziri zikuba otulo ng'ateeka mu buliri nsonyiwa naye kwekumwambula bambi wakiri afune empewo kano nakyukirawo ne kooti ataddeko ndala kati afuuse mbu Bati omulongo wooli ati kakati ayingiddewo tebandaba nti nvudde wano kumpi kubanga esaawa ennya zituuse kwekwe tulina okuba nga tujja buzi nga tuli fresh nakyayitira eno yebbiri naayise eno kakano wawanvu okukka wansi kuba wali mbuuza wayingidde otya ekinazo tekigenze katonda tu ono tamulaba oba aliwa kakano bagenda omulengera gwabuuza naali ku muti yasibira wansi ebigere taka mu swimming pool kakano enatobye obudde buweddeyo takyalina kyakola kyava alumba bulumbi kisajja ekijja kijje tetukyalina kyakola. It's always raining when you need a cab. Wewetagira taxi enkuba ewe tonya ono musene no manyi November wali suti muganda nga jana jesobola kwambala nagenda kulumbu yambala za muganda we akyosiza Here? wano wetugenda kakano hotel we babadde nona ate wa muleze juka wabadde ku sawa 3 kitundu kati kunya akomewali na mama mulala kwesi kwero lyabadde notero mukazi obukerenda mu waini
Muli abakazi bakyusanga ki? People sure stare at you. Abantu olinga akutunuulidde. Oyo musajja bw'ato ntera okujjawo. Amunaka nugu. Again, monsieur. Yegwe nate. Would you like a bottle of wine? Tuwe wine. Chateau. Asinga. Chateau fonya. Fotonya. Alas, monsieur, I am desolated. Nina obuzibu. Person has committed an atrocity against the very last bottle. Agamba waliwo yasobya ku cupa yaabwe yasembayo. You'll find another one. Certainement. Kale. If you promise not to visit it. Kasita onsuubiza nti oteeke mu lukambwe lwo. Oba tusaasanye muwe. Lodi asisa bw'ati tumanyiganye. Let him out of the cellar. Kakani abuzaabuza kwa katukanza na kutebiza nti yabaddeko wano. Your sister, my brother, Sisitawo ne muganda wange. be dancing at their 50th wedding anniversary. Simanyi baliwo bakyazina nga baweze emyaka 5 mu bufumbo. Twice. Balinga baagalana. Contestant. You know, Art is a little worried. Ati nze nkubulya amazima mweraliikirivu. Rushing things and Alaba ng'ebintu ebidduka okkamala. Nick has already sailed. maybe you can talk to Betty about it. Osanga waligambyeko Betty nti osanga muganda wange si mwetegefu kumuwasa. It's the call of the wild. Ho! Muganda wange ne mugambe byatabuka. Kwe kaleeta alimu n'okutya kisufu. Kabafukira. Yabudde obusungu n'okumulaba ng'akateekamu obukerenda luli. Nobakuko okubagiwunyeko kalombolombo kabasumuye oba banywi ba wayini abalungi oba mugezesa najja nakyala muteremuko akagezesa endozo Je vous en prie. kisifunyabo kwe kujja gyali naye amutereddemu. Why? Shall I distract Zelle? Mama mwogereze nga bw'oteekamu obukerenda mu giraasi y'ono naye kiki kyayogerako oyo onolodi wadi asisa busesa Me up. ekale naye si kati gasiya kanti kabitegeera To you. wakati wo naye nga yeebuzizabuzamu olodi bakyali era asesasesa nnyo. We can be friends. Anti kaso tusobola okufuka ab'omukwano Almost like brother and sister. tujja kuba nga baluganda. Right? You don't like the idea? Tokyagala ekyo? Yeah. It's just that this makes what I'm thinking about taboo. Anti bwe tuba abaluganda kindeetera kyendowoozaako kugenda. Mbadde nowooza kukisukka kubeera abooluganda. Yamuvuga amuzeeka. Jjuka n'oli omukulu gy'abeera. Wabula kati azenga Baati muganda wa Art. Laba. Go home. Nobody's waiting up for you, are they? Teri akulindiridde eka sikyo. Lwaki toyingira? Nyingireeyo ate n'oli omukyala gy'ali ate nayagala okusula nange. Baatulako ebbali. Wabula emba yamumanyiira. Buli wabanika walajjana ejja neezannya naye. What a way to start it. Naye ng'ono akimanyi guno muze gwono Baati. So, Ati talina yadde obuzudde obuzannya n'embwa. the one humping the glass door. He must have been terrible. Bawaya. Right, I was just violated. Wuuyo. You are too tough. Tough? Kaakano baatandikira okuulu. Omukwano gugenda gusukka wakati we nnakyala oba muwalajjana. Naye nga mu nnyumba y'emu mulimu abakyala babiri. Bo bamanyi baagala baaluganda naye muntu y'omu. Kwe kumugamba bagende mu maaso. Baasibira eno. Ffe tukimanyi muntu y'omu yali ku oluganda ababiri n'amujja nako obuwaana. Akyusa bukyusa nno njogera ssebo wabazanyira nandabika katonotono.
ate wa sinema bulu okukya bwakedde dda era asuze ku mirimu Betty. wabula alota Betty naawe vaawo ono lwaki alota mukazi wa muganda we wabula y'omu yabadde nga alota nti naaline Betty. You were dreaming about my sister. obadde olota ku mukulu wange nanoonya bwabirimba Every boyfriend I had a... anti buli muvuka gwe nali njagadde yamugwanga mu buto. No, I guess not. laba It was at the wedding. anti ekindooseza mu mwanyo ku ndabye ng'abali ku mbaga ng'ate Yes. muganda wange si musanyufu. And I couldn't move. Kati awo nempita Betty biki kyekimpisiza Betty kyekyokka There. mbwabadde alooterako muganda we mbu yabadde best man ng'ate muganda wasize omukazi gw'atayagala. Nkitegeera. Let's forget him. Najjukira ate oli omukyala naye ali mu nnyumba emu kiki ate To splash some. njagala kweyiwako ku mazzi siwulira bulungi kyekikanga bwe kityo wabula jjukira oli yamusuuza ku bugenda tamalina bwali kuyitawa wana najjuka atwa swimming pool nadduka misiide naye nga basoba mu nnyumba emu kyavadde eno zonna ebisenge biri self contained n'asiba akaviiri kati afuse art ne bathrobe agikyusiza kati kwe kuyingira n'ekisenge ky'omukulu oli omulala galunyweza n'akijjako yamulese afudde kuba muwadde obukerenda buno bwebasa kyava bwenyigamu mukazi watu olwabuyabulako akabugumu ate alikiza okuddengulu yakwata bukasi ono oyinza okoze yasuzeewo banayo banagudde kirero mazima nenkwerabirira ddala saakufudde nako bannange nakadde engulu ono n'amanyawo bagaseewo ono kati amanyi nti yasuzeewo oli oke Aspirin. ndisitedde ne ndoza kanzuukuke yeefuddemu naye akazuukuka lindako naawe Good morning. ensula Aspirin. kanfune ku aspirini kuba kyetwabaddeko kika kano baze kufuna aspirini okola empola kukoma nazaako eri kyabajja tugiteekako kati nokudda gikoleramu ngaayiwako mazzi nakwata ebbali amazzi mugirasi oli amusabye amazzi nadduka kati agende wooli olugula but kwekuyingirawo mukina kati yefudde obwedda ali mukyono enviiri yazitadde edda. I'll be right out. kanzije kamala okumira kukerenda nadduka nasokaddeyo wooli jukamugambira bubizi bakerenda uyo emirimu egiri wano. I feel like oba nange naali muze ka aspirini omutwe gunzita Ma or something. Will you rub my neck for a minute? jangu nyigeko ku nsingo yange najja munyige ku nsingo kyokka n'oli amusuubira kuba amanyi agenze bugenzi mu kinaabiro awo anyigamu bw'alowooza ekimuddusaawo. What's wrong? Kiki Forgot the aspirin. neerabidde aspirini ate okumira omutwe gunzita mbu yerabidde aspirini n'alugala ebintu bino bijja tussa naye beera abantu babiri sebo si kyangu kuno kyava asubula amazzi mu kinaabiro najja akavi mbu obwedda ali mu kinaabiro yeyiwako mazzi ate teyagwamu ngwe swimming pool balance nazo zituvuddemu wabula taze owai I hopped in the shower. anti nsazewo nenaabako nankange eyiweko kakana ate baluggadde obudda waayita kyokka oli amulinze ongezi olina okunoonya weyita awalala yasalira eno yabaate byasa ayise eno kasooba art banange ate kati bampita mu kinaabiro najja akiyingire kubanga ate oli omukulu gyamuyitira tukajuza bujuza kyekyokka tukajuza yemukozi abateaki ekimuddusa yafuna akajuza nazaako uno
yet? No. Tonayamba sinaba. I think I'm gonna take a shower. Kanzire muna mbadde nti mumaze. Yeah, I forgot my ankles. Nerabidde obukongovule kambunabe bulungi. Okay. Banaye. Yasumula amazzi baloze nti anaaba. Kyabadduka atatereyo njizeemu banange n'agibuka. Ate ekyuma kimukubye. Najja asiba enviiri kubanga eno yajja na muswaki ne Colgate. Didn't you hear me calling you? Tompwite ng'akuyita mu kinaabiro. Amatu gange oba gagenze mu mazzi. Did you leave the water on? Amazzi banayengera biddeko. Najjambu agasiba. Bannange baana amaladi. Kwe gasiba nadduka ataddeyo eri. Wuuyo. Wabula atandise okupowa. N'agenda kwe gasiba. Atandise okupondooka. Hey. Kakazi kato. Yesaawa kagende ku mulimu kuba akalekisala ku university. Mulina saamu ekikowe mutima wansigazeeko omu naye mbadde nfa. I don't want to run into art. Sagala gwa mu art kati naye. I'll call you later. Nja kukubiredde essimu tofaayo. Kumunywegera. Laba. Gloria yuno. Kaagano. Bwada ku yafesi bambi gye yagwa olw'obukoowu. Juga kyaliko kika. Kubanga abadde tibakali asula bakyala babiri. Art? Lengera. Lwadde engulu naye ng'ali akutuse. Date, you're on the 9 o'clock to Puerto Vallarta. Amugamba alina meeting ku ssaawa 3 mu Puerto Vallarta. I'm just going to fall back and... Mutuufu nzanna okudda emabega ntereza ebintu ebimu. Sijja kumalako na mbeera eno. make a plan. Nina okukola plan obulungi. Alter and leaving the other with a cheap one-night stand. Laba. Some fine plan. Anti plan nsufu ove ku mukazi omugagga. Ogeno odde ku buno obuwala bubadde ngoyagala. Obutalina de 10. Generally make everyone miserable. Tudde fena munaku. See ya. Tunaddamu nzije kandi kumpi kuvaako. Twadeeka. Gezaako kufumira mu kitaawe ne bakyaliibe byali nabo maje bakyali banywanyi. Nga bwinza okusanga awo ndugutu mwine ne bakulijja abasigala. Egaali atete guse. Oyo omusajja gwayagali omukyala Betty yali bawa Betty aguse. Nagambe Dani ayero ageeka. Kwe kuita tata. I need your help. Neetaaga obuyambi bwo. Linde mpiki egwemu eno gemu nze njirina. I mean, bano marabalya. gotta help. I can't. Olina okunyamba taata. Yes, you gotta go out, start the car. Olina okuddawo ero simbule motoka onziruse. Guno omuzannyo bano mbalina marabalya. Ntadde mu sente zange. Oh, way better than punk. Owaize mbadde bubi nguyiye baguyiye. Musi abadde abali bonna baguye wayi tugende. Kikigenda maaso mu nyumba eyo. Kaali bwe kubayita abagende bonna bakulu banne gwe banoonya nga tebamulabako. Kumbe najja ayavulira muli adduka ne bano. Gwe bazze okufuna. Kweggula olugimbu bayingire. Nono kyava adduka. Bano batunulidde abayimiridde neenyiga muli. Kakano bonna beepakidde bakoliigi bakitaawe. Kyokka musapira sembadde okuvuga ziri emmotoka ez'edda. Nakugamba dda
emotoka wali kuve jinja abatuvuga ba historical bonna bambi baliko mu lutalo ne muzeeyi ebye emotoka tobisobolangako omanyizie emotoka za mwezedda atagudde biri neddawo soka twekanye emotoka eno baane abali mu kiriya onkula ebisajja bijja muzeeyi emotoka ekyamulemeddewo ne bijja bagenda okulaba ate esimbula musajja tatubulako ne bajja badde muyaye bamugoberere bosi ajja batta tomeza sirikale aba musirikale teyinza gaana agivuga bwesiba giyazigaana taata nkugamba nyiga wali ekyagaani gyekigere kukulakyo osimbule ninga alaba mukyali oyo twekanye bannamukadde abo nesimbulamu agivuga bwe kutuka balansi egaani bagitomedde wekujja wekanye lodi si oyo netaba omugagga ajja tutakwate muyaayo oyo ne bajja bagigoberere juka yakiyiga muzeeyi agiyingiza buyingiza bbala uno mwinyweze babano okuba nti bonna bwali busirikale okutya kutono otumazeewo otuuse otutanga basivilian bwalugezegeze okukamala bano bagisemberera laba ne bawaga kyekyo bwe bayimba buyimba bwabwe bwomumagye bwe bayimba nga bakyali mu jeesi moto wawaka mbu wano moto guli mukwaka nagireeta olutiino no wano balugulawo ameri ziyite ayita wansi mwinyweze oza bino bisinga lutalo abibandudde aya otumazeewo tekakwatayo bano basigala wali kyekyo nabagamba komanda boss balance tetugwayo balance vayo mpola eyinza ogenda naffe batuuka erudda muzeeyi agituusiza baca kati awo tonnaba kusasula za takisi olabye envuga y'abakomando ey'amagye wabula kye bamukoze kale taata mugende maaso tujja kukwatagana edda ambuuza yenna tomanyi wajendi yabeebaza tokkiriza muganda we okusula mu buzibu ati mbu ngazaala mwana omu taata ne muyaye kale bakomanda asante sana ne bajjako openinufu mubagenda bevuga bayimba buyimba bwabwe tata bwamagye mubaganzeko mubulamu balumbye ekibaala leero ate bafunye ne mmotoka koli gyakyajjukira lugivuga kakati nno yanoonya kifo akwekweka kwe kujja kugalale mani gyeyasiigiranga gyaze kwe kulukonkona gyagala okwekweka kagulolya kaliyo ewaako te kalinga kalina omuntu mu nyumba art neetaaga obuyambi bwe neetaaga ekifo awokwekweka awokusula sebo mani yawamba dda Gloria ki storage I took your advice. natwala advice wangamba mukuumire wali eri bino bye byavaamu naye tewakyatangana kati mani asula wuwe
It was just... mbadde noonya wakugwako naye ate kirabika kati ewuwo basazeeko. He wouldn't be here, would it? Wait a second. Linda katono. Kano kamani ka artist akasiganga ebisige kwe kujja. Ko kawambadde se mu Gloria kati. Balina relationship y'amaanyi ddala. Mwana wa mutawaana. No, please, don't tell me. Tongamba. Quito de estudio. Kamwa kifunzo kya studio gye kasingira gy'aba akasibira. Bwe yajja juga n'omutima ogw'okusiga gwali genda gumuddamu kuva lwe yasinkana Kawalajjana kati kayagala ati we. Waliwo yalukonkona iyi naye ani yaliziwa n'essaawa zino. Kyabajja alugula alabaani kumbe bikyali byamugoberedde. Baba bwe mulinde bikamenyo. I think we're one. Suka mukasuka misige bye. Byabadde asiiga. Kakano boss agiddeko. Mafia jini. Naye nga ennaku zino yali ku bujjanjabi bw'obusungu. Mbe ngumi. Kasuka ebbali. Soka kubamu. Langi ze zonna azambadde. Mama mlindako temukuba face. Abaganya okuba face. We want the girl to look pretty tomorrow. Omugole alina okulabika obulungi enkya. He might not dance so good. Ayinza obutazina bulungi naye okulabika alabike bulungi. Kwata. He's all yours. Byonna bibyo mbaga saagala gwe. Always bail out at the last minute. No. Abayayi bwe muva mu bintu ku ddakiika esembayo. Luckily, I'm here to protect Betty. Ndi wano kutaasa Betty mukazi we kuba amwagala. You started something. Watandika ekintu olina okukimalako. Ogenda muwasa. Owulira? Marry her tomorrow. And what's more, Ekisinga. to make her happy. Ojja muwa essanyu. Cause so help me, if you ever... Katonda nyambe singa oli mukabi yadde ziga. I'm gonna break one bone. Nenda kumenya eggumba limu buli ziga lye. And you know, she cries a lot. Ate omanya akaaba nnyo. Ngumi awe empewo. I just gotta get rid of all of this. Nina okwejjako obusungu n'engumi z'empezi yakuba. Musika. Not his face. Boss teri face. Tokuba face. Who says? Ani akyogedde ekyo? You did, boss. Boss gwakyogedde. Boss gwakyogedde wamma. Teri kunkuba face. Kasuka ebbali. You always gotta listen to the boss. Bulijjo omuwulira boss kyayogedde. Kale mwebale. Yabadde agimwekubira okadde dda teri face. Nabuuza ani akyogedde ko boy gwe kyekimuwonya. Naye nga amugambe ejja muwasa lwa mpaka. Ate kaali kaaba eziga. Buli ziga lyali kaaba ngenda kumenya amagumba. Oba eggumba limu. Ate omumanyi mukaabi. Ajja kaaba mangi n'olwekyo amagumba nja kumenya mangi. Mukadde akatende emmotoka weetukira. Mu studio eya art. Okutuuka alaba galubindi ebbali. Naye nga jjuke enviiri nsibe. Kani agezaako zisumulula. Afaanane baati ono gw'amanyi. Wabula essaawa n'ebisigadde by'alina n'empeta bya art bawa mukulu we. Ye kati amanyi ono art. Oh, I'm sorry. Nsonyiwa. Is something broken? Waliwo ekimenyese. Rape. Wabula bitandise omutama. Abuli osanga aligame ne Muwalajjana amazima. Nti biri byonna byonna bya fake. Yefuula abantu ababiri n'ebisigadde. What? You're so lovely. Kana mugamba musufu. Please, be quiet. Sirika. Nkitegeeza. Like this. Njagala mbere bwe nti. It's fantastic. Agamba kisufu. Yajjako galubindi ageze kumulaga nti asobola okukyuka n'afuuka omuntu oli omulala era byonna. Ono message tagifuna. Kwe kumunywegera. Nenga ne kano kamanyi kakirisinga bawa mukulu waako ati. Ono kamulabe yali mbulumi. Getting better. Why? Nawe oli musufu. Tell me what happened. Ki ekituuseewo? I love you. Nkuyagala. That's what happened. Lizi nkuyagala kyekyatuukawo. From the moment I laid eyes on you. Okuva naso okubako amaaso. Yugali ngeri mbi. Beegwako mu kinaabiro nga bonna bali bwereere. And there you were.
okuva ku olwo. Glaring at me through the water. That was art. Yeah. Oyo yali art. I am art. Nze art. What is this? It's not a joke. Sikusaaga. Nze art nze bat. Did he keep on her night table? Yambuza ki beti kyaba nakyo mu kisenge. Bottles of pills. Kacupa k'amakerenda. 3 boxes of Kleenex. Beautiful picture of you. N'ekifaananyi kyo. Believe it. Nedda. You can. Kati lwakitegedde ono yali angiddeko mu kisenge kya beti. Yeah. Kati gwe kukimanya ono art. Ken, I believe you can betray Bart like this. Betray my sister. Betray me. Osobola okulya mu baati olukwe, mu art olukwe ne sita wange naye. Because you stuck. Nkugambe nze art. Because you could have gotten away with it? Okimanyi badde osobola okusimatuka nakyo lwaki oŋŋambye. Me. And with. Kakano kikyagezaako mulaga nti baati ne art y'omu. Naye ono kyalowooza kyakakasiza nti bano bafaana bufaananyi nnyo era ava kissinga art. Wabula si ye baati. Agenda okira nakyala tajja kitegeera. Amazima gali nti nkuyagala saagala beti. Tokikola. Nze njagala muganda wate baati. Kwekwate kubaave wano kubanga ono art. Yamanya ono art dodge. Bannaye babino n'abimaliriza ntya. Omuntu asobola kunjawulira ddayadde n'akatono n'akamu. Yatambula bizibu bimususseeku. Olwaleero lwa mbaga Mafi yamugambye tekukuwasa mukazi wange wamunemesa ate omuwe essanyu. Kaali kabadde ziga erimu nkuse. Kitaawe yeebase. Gatandise omwesiba. Kyokka mwana gye nayaganya omutegeera. Yajja wali kitaawe bambi kutuula ku mabbali ge. You know what I'm thinking about? Bagenda olwokumbaga omanyi kye ndowooza? Your mother. Maama wo I'm sure she'd give you a good whipping. mbutuufu yali kubye fimbo ng'awulidde bino. I remember when you and Bart were born. Nzijukira gwe ne Baati nga muzaalibwa kyokka akola byaki gasiya. Nonimbisa mu maaso ga maama we yadde yafa. Mbunaze yazaala abalongo twazaala abalongo nga nina mwana omu baguse ku mbaga omu yagenda okuwasa mbwe mulala alina okuba best man kyokka ne kitayo waali kuba taata wono bamumanyi nti alina omuzadde ate ku mbaga muzadde yabuzeewo dda olwakyuse kakati mubaze na best man azina mutabani we omulongo kikitaata kakati best man mbwe yaliwo omugole omutuufu tannajja. You're someone who lives in this house wants to marry you. Abeera mu nyumba neyagala okuwasa nti ye Art. ayagala kuwasa art Art doesn't want to marry. So kyokka art tayagala kumuwasa. What made you change your mind? Lwaki wakyusiza ebirowoozo byokujja ku mbaga? Congratulations. Nkulisa bosi. Nedda ono gwegera naye Baati toleeta malala tokyamuka nnyo walukimbye obadde ki? Kiki kino? Bart. Nze Baati mubulira amanya naawe. Baati. Kano kamanyi tekakitegeera wayi. We could speak to the preacher. Tusobola okugana omususosodoti nange nangatta naawe leero walaayi. but you're just too young and foolish. Oli muto nnyo wakati wange nze ndi mukadde nnyo ku ggwe. Taata muyaye. Abadde amugamba ogenda omusosodoti embaga zibe bbiri ne bamugatta. Baati. Hi. Ono amanya Baati ye bestman yaliwo. I have to tell you something. Njagala kugamba kintu. You to get angry, promise me. Abazungu bana olugambo tonsuubiza tukyogera. With me, with your brother. Nabadde ne muganda wo jjo. He told me that he loved me last. Yaŋŋambye mbw anjagala. Kyokka y'ono. Naye kyewuunyisa bambika amazima nnyo. Mary. Yankiisinze. Naŋŋamba mbw anjagala tagala kuwasa Betty. Tumuyambe. You do now. Omanyi kyoba okola? Ebyo ebigambo binnyini by'oŋŋambye bigambe Betty. Right. Kale. You're right. Amugambe bigambe mukulu we. It's just that it's so hard. Kizibu gye ndi. You. I'm really sorry. I know. Nze mmanyi nze toneraliikirira. Kaakano kitegeeza. Why? Do you feel anything for art? Olina kyowuli akati wa art? Atanagiddemu. Things get so screwed up. Simanyi buli kimu kyantabudde dda.
Nyambuzo na chana alina chawuya ku muganda kitegeeza noli kamwagala. Kakati no ati alina okulabika kwe kudduka n'ayitawo. Kuyitawo n'asalira wano. Ne wano wawanvu luli katangwe. Ate tunakola ki? Emibiri 3. Baka wansi. Waliwo asala olujja. Ne bano bagole ki? Ababuuka enzigi. Gotta get this checked. Balina okebera galubindi zange mbadde ngudde. Kumba akyusa. I saw Art last night. Nayogedde ne bbaawe agenda okuwasa. Said some things that made it clear that he's not Waliwo ebyandetedde okumanya nti agala kuwasa. that you deserve. Well, I think he is. Nze ndowooza njagala. He said he's had feelings for me since. Yaŋŋambye mbunza njagadde okuva lwe yasooka okundaba. No offense, Lizzie, but you know, your record with men is really not all that good. Rekodi yo n'abasajja si nnungi kwenkana yange owulira. Them and you still don't. Tokitegera paka olwa nti abasajja banjagala okukusinga. Loved me. Yaŋŋambye anjagala. I'm sure that he does. Kissed me. Yankiisinze. There, I kissed you too. Nange kiisinze kati kitegeeza nkwagala. In love with you. Kakano mbu ati azzeeyo omugole omusajja. Osaatu mani walusimbiweeyo. Ono juka kyayiwe kati tamutegeera. Byamusobedde. Ati. Yes, man. Ono ati agenda okuwasa. Glad you could make it. Kyasanyi kubanga omaze n'ojja. Kano kagattawo wambi kakazi kattu. Personally, you Ernest Hemingway. Kakano mafia naye waali yamugamba oteeka okuwasa mukazi wa. The front lines until the only people aiming at him were the photographers. Kyava alinnya. Bw'omugole omusajja azze. I mean, no. So, my dear, just relax and... Kakano no ye musawo jjuka jjanja bannakyala. Eddagala lijja kuyamba. Wabula jjuka okusinkana n'embaga eno okujja. Naye yali mbweza empeta ye yagwa. I'd like to see the bride before the wedding. Si kya bulijjo omugole omusajja okulaba ku mugole omukazi nga embaga tennaba. Kiba kisiraane kamunywegera. Because I just want everybody to be happy. Njagala buli omu afuna essanyu. Tujja kusinkana ng'omususuduuti atugatta. Kano kyava kkirira. Kano kalabye empeta eringa eyaako. So you must be the fake Kali mbwenzi bwako jjuka empeta yaako neewula eyeeka. pleasure. Yes. Kumukwata mu ngalo. And he talks about you all the time. Betty akwogerako buli ddakiika. Jealous and Era kinkwasa n'obujja. Very. Nako kenzi kalungi. close to it. Years. Nnyo akwata ku empeta yange yabula ya mukazi wange yeno. To believe this, but he fell from heaven. Yagwa kuva mu ggulu. Say, N'empeta katulabe. on the inside Wabula kimanyi yeyiye. is my ring. Eyo mpeta yange. Sorry, Doctor. Amazima gali nti abambi yali mpeta ya kyali ono. Yali bwezi n'emugwako. What's this? Njaga muganda akunoonya kwogera naawe. Bart's looking for you every... Baati akunoonya. Ddala Wants to talk to you. ayagala kwogera naawe. Kati ekiraba alina okuba babiri. Now stay... Jangu sigala wano muleeta oyogere naye. Yes. Kakati namugambye asigale alete Baati ye gwayagala gyayogere naye ku by'embaga. Yamulese eri. Did you tell Betty about last night? Betty wamugambye ku byatuuse ekiro kyajjo. N'alugalo n'amukuumire wano agenda alete Baati. Kyokka teri Baati. Kati alina okufuuka Baati. N'azijja wabula okudda eri gye balina omukima lutalo. Najja lazaako galubindi. Alina okudduka dderi ate bamukomyewo wano. Omuntu akoze atya? Enzigi nsibe kyava ggula eddirisa. Kyokka alina kuba best man. Yayita wano alibuse. Faaza waali. Neyeekaza. Taata wajjira alina okugattawo. Oluyaawo. Grow up! Muswaziza kkula. Oli best man ng'obuuka mu madirisa. Mafia takitegeera. Simu evugira. Alo? Maria, give me Dr. Huffayer. Njagala Dr. Hafaya. Hold on a second. Kamunoonye. Bart. But Bart, I've been looking for you. mbadde nkunoonya olina okujogere ne muganda wo. Kakana zaamukima agenda yogere muganda we. Right. Kale tugende. No, this way, this way. Ali eno. Bye, but onanona Dr. Hofire. What do you want me to do? Oyagala nkole ki? Have the ceremony? I won't let him make my sister... Sijja mukkiriza kuwasa sita wange nga tayagala. Okay. Kale.
I'm gonna look for him right now. Kamunonye. Nedda ali wano. Juka we amulese. Kagala ugali wa chuka yamanyi wakalu. Gula wo oyogere naye. Chuka amanyi wakalu teri muntu kwaye yawaddeyo. Art. Yefude bwagala art. Kati. Look. Olaba ebintu bino ebyembaga bubanga uli tojagala ayogera badden. All it off. Nze sijja. You amaze me. Onewunyisa mbukati ono art. Omukazi nja muwasa naye ate mbula sibyagala. Muntu yokagala busi wajira mafia. Ceremony my ass. Art. You are about to make the Ono okuwasa bwadde eno ababati. Look at me. Oluusi nafuka bati. Totally. Boss abiraba. Everything is so damn simple. Akyusa bukyusa accent. In 2 days. Munaku bbiri katufuka bati. Ojja kuba nze gambi oba omukazi. Miss, you've never known what you want. Nakyuka naddayo. Nabakasemba aliwa. Kakano kumbe boss ayingidde yamukwasa lubonya. Maybe ekyokuduka tekijja kutaasa. Owulira. Tesagala kuŋŋamba bintu ebyo. Ayogera nani oyo? Dokita alaba agenzi. Mubati afulumye. Did he think he could pull this off? Walowooza nti osobola okumalako ne kino? Does your brother think I'm brain dead? Muganda walowooza nze ndi musirwa omulalu. Mine and crook you. Lutuuno kulinya kumenya magumba. Listen good. Ulya bulungi. It's right. You are the... Bati mutuufu gwe oyagala nakyalu gwe olina omuwasa sinze. It doesn't make any sense. Tekimekina sense gwe. Things made any sense. What you want, what I want, isn't worth squat. Kyoyagala nange kyenjagala byawufu. Matters here is what Betty wants. Ekisinga obukulu wano Betty kyeyagala. Kumbe omukazi bambi abiwulira ku ssimu. And so help me God, she's gonna get you. Katonda nyamba agenda kufuna byayagala. Bw'abanga yasalawo kuwasa gwe kufumbirwa gwe. Naye ng'omukazi awulira ebigambo omusajja ono byayogera bulijjo bw'atayagala. Kugamba akkiriza n'okkiriza bambi afumbire omusajja omulala. Lwakuba mbi agala afune essanyu. Amazima gali nti muyagala. Kaawulire nyiike. Now, pal. Kati munywanyi. You and I got a date. Nze naawe tulina deeti emu kuwa mukazi oyo ssanyu. Yalta. Dr. Hoffmeyer. Are you ready, dear? Oli ready, dear? Oni aliwo nga kitaawe. Doctor. Yamuleeta. Cheer up, dear boy. Nsanyukako omugole omukazi ajja naye nga tabyagala ye. Wamazima gali nti ayagala katooke. Naye ng'omukazi yawulidde ebigambo omusajja oli gwe yakafumbirwa emirundi ebiri byayogedde. In that yatuse n'okukkiriza mukazi we afumbirwa omusajja omulala kubanga bambi yagala afune essanyu. Now that's love no matter what. Kanoko kaakano. Wabula oli yapaazeewo. Mbubati yadduse butaga kulaba muganda we ng'afumira mukazi gwe atayagala. Naye ng'ono empeta gye balina yagiraba yiye. Baatuula ne Lodi mazima waali ku mbaga ne taata waali. Dearly beloved, we are gathered here before tukuŋŋaanye wano and this company okugatta omwami n'omukyala and this woman in the bonds of holy matrimony. Join this couple together. Mwenna abeegassi wano okubagatta. Death. Paka kufa. Some of those present, Lord. Ku mwenna abali wano olwaleero nsaba Katonda bw'obeera alina kyayagala okwogera lwaki tebaaligattidwa akyogere kati oba si ekyo lubeerera. Let us remember tujjukire the solemnity nti nno singa tumala obbagatta wano to my questions. nga tewali nakyayogedde tewali kigenda kukyuka kuba balina kubeera bonna lubeerera. Anyone knows any reason bw'obeera walina ensonga yonna kati omulundi ogusemba joined in marriage lwaki tebaaligattiddwa ajoogere. Hold your peace. Oba si ekyo lubeerera tukireetanga. Naye takula butakuzigu nti taata nga tewali anyega. I do. Nze nina yenna kyala naye nga tewabadde awanise. No dear. Nedda si gwe oyogera abantu babalina okwogera. Later. Yajjako kadaali we.
You pig. naye gwe mbizi gwe You worthless self. tosobola kukwata kuba okwatula mu bantu nti onjagala otudde butuuza bantwala osirise busirisi ebimuli byagwa mikono gyabo lwendo zaffe tuddako bambika kutula gyali namugamba nkimanyi onjagala ndoza ffe tuddako taata alaba kati onakola kino omusajja omukadde bambi Rodi yasanyuka kwe kuyitawo ne mukazi we kakati nno ono yatunula musatu atunudde afiiriddwa oli omukyala nono tamanyi bwagattawo yavaawo naye basanyuke naye nga teyagala kukola kintu kitamu essanyu embwa wegireresa akapira ne bunaku ekaleetera baati gwayagala agenda okulaba tekaleetedde ono naye abantu bano tebabanga y'omu kubanga embwa zote embwa ye emanya olusu nti ono yegundi yatambula butambuzi naye avuddewo mu busungu naye nga musatu yakiraba osanga kaddala ngokukyusa obulamu bwe kubigenda mu maaso bino byonna yasooka najjamu empeta yali yava mu ggulu n'akasuka ebbali Lodi wagigwirako omukazi yali amuli bubi. What would Freud have made of this? Oba Freud yali ngambye ekiwa naye mbala n'agizaako twadde erudda kawano yefudde baati aze mbu yabadde adduseewo mu biseera mukadde kali akokubagatta kati aze I couldn't leave without saying goodbye. mbadde siyinza kuvaawo nga sisiibudde newankubadde nabadde n'ekyanze. Back to Italy. Responsibility. I have kids. 3 boys. 3? Yeah. 3 little bambinos. Luigi, Paolo, and Giuseppe? Giulio. Is there a wife? Hate the woman. I haven't spoken to her for years. Agamba badde amaze emyaka tayogera naye ati naye ate beeguddeko mu mbeera zino agenda mu mbaga biki ebyo ne babizibuzibu. Dad. Paralyzed. Ngenda wa maama yasanyalala okuva wansi paka waggulu mukazi wange. Well. Bana n'abaana 3. Goodbye. Weeraba kale. I'm sorry. Nsonyiwa. Ngamba no bwana 3 Luigi, Giulio. It's not good enough for you. Neither am I. Katagezako kujjawo baati wasigalewo ati kubanga ati yeti yalina mukazi talina baana mbu baati yalina obwana 3 mukazi we yasanyaladde kati yalina obulabira addayo mu Italy kono bayi namusiibula baati agenze naye nga muli atandise okujjamu akabuusabuusa erudda waliwo ekisiige ekyali kizze kyeyali ewannakyala kyakomyewo yadda mu bulamu bwe bwa bulijjo takyatangana kitaawe bali baselebratinga bambi amazaalibwa ge yaddamu okusiiga bambi musajja wattu gezeeko kuza obulamu bwe mu layini. Gloria yamala bambi n'akola galali yiye bambi ne bbaawe Fletcher era baafumbirwa ye Gloria Fletcher kakano omusiizise bwe yatulo doogi ezikaki bamwitanga ati yatulo era waliwo kati ekisebo bwe bamukozesa bano kati atulo doogi ye musiizi n'ebisiige bibitundira ddala bambi era waali abantu bajja okulaba ku artist kunywa ku byokunywa kati bali successful. Congratulations. Teyali mulungi mu management. Alan's gonna do much. Yali mulungi mu art kati wano bamanaginga bwe yali ng'akozesa era ssente wezina bali bulungi. You're referring to me? But there's one client naye waliwo client omu yalemeddeko mbu yagala kusinkana
anekisige kyagala okugulako yazza amaaso The one true taata waliwo ekisige kimuwa nekisufu yegwe nakitwalako waka lunaku lumu just ndyoke nkigule okola nakyala taata gwayita ekisige yalibaga muwala Janooli Liz. See you later, kid. Tunalabaganira kamala kulaba ku bisiige ebirala ekikyonjira akireka. Hello. Wabula ekisiige kyali yamuwa weekiri awo bantu ali bagalo kigula neteri gubakiriza kigula. I've been told this painting's not. Bangambe kino tekitundibwa. It already has an owner. Kirina nannyini kyo. I don't think she cares about it. Nesiroza nakifaako. Juka bati yali yakimuwa kati atone art doji. Atandise biga tawo. You and he. Anti gwe. Maybe I'm talking to the wrong person. Usanga njogana muntu mukyamu. I'm sorry. Nsonyiwa kulubutagamba. Yono yamanyi bati yali yakimuwa. Onamugamba nedde yakikuwa nange tewali njawulo. From that moment on. Agamba kuva ku moment yamusanga mu kinaabiro paka kati. You mean my sister first? Otegeza sister yangu asoko kwagala nange. Good deal there, admit it. Do you honestly think I was having fun? I mean, think. Daluluza nali nyumirwa mukubana no ne sister wo. Because I couldn't stand being rejected. Agamba tayinza kugumikiriza kubanga nayita mwagala ate nga gwe yali ayagala. Yesu kati yafuuka omuntu omulala. Alright. Kale kati kankuwe bati oba kibagala. Kakakasize ddala wano nga sivudde olaba. You really are a brick short, aren't you? Nedda mbutufu obulako ettofaali okujjula. Art already told me that. Agamba kyo ati yakimugamba dda. Just tell me, who do you want? Ngamba kubombyani gwe yagala bati gwe mandeeta kati oba ati. Kwe kujja kamunywegera. Nenga badamu gwe yagala bati oba ati bunamba kolera wano sivaawo. Kyava jale nakeyongeza. Why? So was it? Kati ani aliyo abadani? Just me. Oyo nze. Si ati si bati naye nze. Okay. Bambi. Kwe kanywegera. N'omwoleso gwali guwedde waliwo kabandi akaali kaleeteddwa okusanyusa abantu abaali bazze ku mwoleso gwe batandise ogubojja nabako kwate kubave wano ne mutaka nakasembe tukwate okuluggala nga bagamba Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah n'abalala babaddemu mukama abankumire tubadde tulaba 2 months kituntundu ekyokubiri akumenya.